Lindirira ku ABS Television. Lindirira program buli gwanga n'ebyalyo wano ku ABS Television buli wa Sunday essaawa 3 okutuuka 4 ez'okumakya. Tosubwa nigina ng'ojja gye ndize bamundaba onyogira omubiri ndabe wazita sebo owange nena munange ebintu bikyuse nyo batekyagwa bulemezi kituufu ate emirembe engalo buli oguddawo tegwenkana gunnaago otunulira engalo eno nyimpi kweno eno mpanvu kweno kakati ate ebisula bikyuka omutabaza nti bwati afuuka omwayi akayimba ako kezize kembadde ni mu kukooloobya kakyaka nnyo. Mulimu ebintu nzo byenneebuuza n'okwebuuza nti oba lwaki tebikyalabika kabadde kagamba nigina omuyimbi bamuyita Betty Mpologoma yafulumya oluyimba olwo olukwatagana ne nigina ng'ojja gye ndi eno onoosonyiwa okulya ekimuli okulya ekimuli tegeeza okusaza mu byoyo okusaza oba okufumita ebiso mu kiryo munnange fumita ebiso mu kiryo kubanga akayimba ako kivudde ku kyokayimbe ati mbadde ndi wano nga ndowoolereza ebintu engeri gye bikyuse nnyo kubanga nze nakulira waffe kasudde eyo ne wabeerawo embeera abakyala mwe beegabiranga ebintu alina essowaani n'atwalira munne n'amutonera alina ekikopo naye n'amutwalira nga batwalira omuntu ogwo omu ng'olunaku lulwe naye bamuwa emikono egyo bagiyitanga nigina waliwo n'engatto ennaku zino ezikyase nnyo si mu Kampala mu byalo eyo ate bazambala nnyo engatto sinange gyenyinza kuzinyonyola naye bazambala nnyo baziyita nigina nakati gyembadde ndi mu kwewuuliriza ti ebintu ng'ebyo ngati bikyuse bwe gatwasigaza ngatto za nigina katwasigaza ngatto mpozi n'abayimba kuba akayimbako kafuluma aka nigina naye eyayimba oluyimba olwo kituufu lwakwatayo ng'enjogera ennaku zino kugambye lwakyaka nnyo era buli omukolo gwe gwabanga nga bagutegese ku kyalo nga bakuba oluyimba okwa nigina era ogamba muno nti wayijjukira ebiseera bya nigina okimanyi nti ekigambo ku nigina kikyamu ate mbadde mmanyi nzimba nange bulijjo oyimba akayimba ato nze nanze nampulira nyumirwa omanyi munnange ekinogeze kibeera mu ttimpa kyekikukombya engalo kati okimanyi nti owemudde ate mpemudde ntya pemudde Obuganda owemudde okuniigina obadde tokimanyi soko kimbuulire kanki kutegeeze oba oli awo neyayimba akayimba akitegeere n'abambala engatto za nigina nabo bakitegeere okuniigina kiba kikolwa omwana omuwala bw'abeera enteeka oba embeerera otyo ne yeegatta n'omwana omulenzi kati ekikolwa ekyo omulundi ogusooka ne kibaawo kati bwe batambula omulenzi n'agenda nga yeewaanira ku mbanne amunyobwavu omulimu ogwo nze yagumaliriza ekikolwa ekyo wagenda nga omulaba oyo eddimu eryo nze yalimaliriza yali akyagimbeerera okiwulya kakati ekikolwa ekyo kyagenda nga yeewaana agenda yeewaanira ku balenzi banne nga kwegamba nga bwe yasumulula entanda gy'ataasiba kakati ekikolwa ekyo kyekiyitibwa okuniigina bannange era aboogera ebigambo mubyegendereze boogera mu bukyamu kyekikolwa ky'omulenzi okwewaana ku kikolwa kye yakola ku muwala eyali embeerera ekyo kyekiyitibwa okuniigina owange ebintu byangeri nga siiti era naffe olumu bituuka ne bitusobera nkale